Okay, the award-winning channel Cruise exclusive kwoli ate amanya bamta Allen Cruise Mr. Handsome tuli wano mu maka tuli wano ku maka studio amaka manene nnyo gatudde ku eka byonna byaki eka yaki abantu no bawa ebyafaayo nga sinnatuuka ku kitulese studio full stop agatudde ku mamba bulire taka kwetudde tutudde ku eka studio ekiddako Edano ogenda kunfuga nnyo mweno interview tokinkolangako bwotyo kale buuza kuba tulaba abali mu America abali e Egypt abali soko buuza abali e London kuba tya anyway Spice Diana omanyi gwe kino kigwawo ate n'ofunamu ekirungi twakolayo ku Times Square ne tugamba naye bannange when you wake up in the morning buli muyimbi ndowooza yegomba okubeera kaawo tere muyimbi ateegomba soko amulye gakusanzeewa ku makya lweggulo kiro ng'ogenda kwebaka bakakuweereza ddi n'osalawo katuwa essaawa mmeka kuba kati abantu baliyo balinza okuwulira ky'oyogera omanya abantu baddeyo ne beeyogeza ne bagamba Spice buli kyatuukako ajja mu mawulire buli kyatuukako era nja kujja paka last minute newe nnaaba nfa mujja mmanya ogenda kujja otugambe nti banaye ngenda ffa baayo I mean because my life is out there for my fans ono omufani wange ali ekalama ojja namanya atya kubinkwatako ate bino obadde era tewali tobimanyi ebiriwa byogamba ate bino wali obimanyi ebiriwa bino ebibaddewo era bino ebyamataala bino ate mwewazaalibwa ate si mwe nazaalibwa naye kati byendimu byolimu era olina wamakola buli kimu no it's not even about me we are public figures we are for the public nyimbe kalamoja ne nyimbe sloti ne nyimbe gulu how do they know my music through social media through TV era balina okulabira buli kimu kyenkola tebagenda kujja wange wena kumanye what I'm doing so they have to see this from social media from you Alan from exclusive from TV from radio ate Spice buli lwobanga oggusa ensonga n'ogyogera mu luzungu nze mba mmanyi ky'oyogera kituufu kiri era bwe kiri kiba kikulumyemu Spice buli lwoyomba mu luzungu kiba kikulumye ennaku zino nno nga ndi wa luzungu tonangwamu bulungi just mu gapu zange I'm English ani akututte ku Times Square neetutte tewandabyeyo jjajjawo yaliyo ale daya sebo naye ani daya nekyatuseewo kiti kyokka bambi nga tuvudde mu by'okujokinga manyi gwe interview zo zibaamu omuzannyo mungi these guys contacted us like musing nga mukaaga emabega by the way we've been like with these guys for some time but contacting and then nga bakosa email yange eri ku Instagram eri mu bio ya booking and then they were like we would love to work with Spice and she's a great artist she's done a lot of stuff byonna byali mu luzungu bazungu ate kati munnaye buluganda lwaki kyovola nange anti kati ndi mu luzungu so and ne batubabuza how would you want to work with us bagamba nti twagala a featuring ku playlist yaffe we want her as the face of Afrobeats she's one of the the few artists betulabye doing amazing stuff in the art and stuff I was like who when I came we're talking bano basinzira mu ggwanga ki these guys are in America but it's a big company by the jokes aside prime music partners you go and you google please google these guys they are a distribution company they do marketing bakola billboards and stuff but into that marketing ngabo noke anoga nti fulumiza album kandi we ba cruise gundi bagitunde ensi yonna yes kati that's how it is so boba salawo bisere nali nakatambode nga tambodeko some time and it's a song that was doing like Renaliko so bagamba want the song you just released to lubere ku playlist yafe obere face of Afrobeats tubagamba of course funira one everything netwogera netukanya bukimu netukimaliriza and then they were like okay so we've been working on different projects with different artists the likes of Flavor the likes of Miss V she's from Ghana. She's a very big artist in Ghana. Davido, a couple of artists. And I'm on those projects as well. So,
time netambula. And then we knew about all those artists bakola nabo. Yeah, because bo bakutuukirira ne mumanya what to do, projects mba mukola mufuniramu wa egenda kutuosaawa, you know. They've worked with a lot of artists. They've worked with Drake, they've worked with Tiwa Savage, they've worked with Diamond, they've worked with a lot of artists all over the world, and big artists. So, and just like that, nitubanga tukola projects with them. Then they let us know soon. It was supposed to be last year. You know, Times Square and Inabayo last year, but there's been a lot COVID and stuff. And I think the timing kama yasaze uchiwebwe chitu. So my question is, since they've worked with big artists, olusi bakolayo projects z'abayimbi bano ne featuringako, do they make such projects? Anti kati zengameze tukola. They are collaborations. Ekitegeeza tusobola olaba Spice Diana. Sikulaba. We have this. I have a song. Nga mulimu Davido, nga mulimu Mr. Flavor, nga mulimu Miss V. She's from Ghana. Go and Google and find olabe numbers there and what she's done. Nga mulimu a lot of big artists. So we've been doing these projects here. Ekitegeeza ne bannange ensinzibu. Renasemba okulaba ne Davido. Wali mu kayimba ka Palasongo obuukabuuka. Naye kaakati. Saudi naye samulaba nako. Oluyimba. I mean like twatoba. Oluyimba balu shooting different days. I think all I don't wali muto. Nalina muto nali yes that's wali muto. Nzama David nali simumanyi. Tisoboka. I mean like it was like my third. Naye by that time naye yali tanafuka nnyo w'amaanyi nga kati. Weba kasito otegedde nali simumanyi nga sibifaako nnyo. Kati among those people ani gwogamba n'ogamba Hane Spice bannange. If I ever sibogedde sagala nnyo byogera katubireke mbizo. Abalogo bangi. Netta. Stebandoga. No, ndi mulogo nange kennyini. Ologo mulogo. Namukwaya. Manyi omuntu wakuyita namukwaya aba agenze mu culture. Webale Katonda wange gye tulogera. Tebatuukayo abalala. I serve a living God. What does this news mean to you in your career? It means a lot. It means a lot, Alan. We need to call what we do, and we just don't know what God has for us. No, let you know. Did you work for it? Did you ever imagine one day ngo choli mukolerera? I believe in myself. I do a lot of things, and I know bintu bingi bigenda okujja. For me, I mean, when you wakola no fuba no ga kangezeko kino na kino na kino, notekamu amaanyi. Obo hoping for the best. Okay. Which is those are one of the stuff. Oluyimba kyo lwateereddwayo. Body. Anti ngambye nti ebiseera we bajjira body remember nalina akareleasinga. Ate oluyimba olwo it is my song. I have full rights of the song. What it's a collaboration, but the rights belong to me and my team. Eriyo fani wo yenga tayagala biwulira ebya Times Square bikinga yeebuuza ekintu kimu baakuwadde ssente era mufunamu oba bintu just byakubeera eyo mu mataala waggulu. Of course buli kimu kijja n'ebirungi ssente si ye buli kimu kati ffe endongo yaffe tutambulira nnyo ku ssente eri ekintu ekikutuukako ne kikwetya ssente mu maaso myaka 5 ba 10 ba meka but kino we kikutadde kubanga bano aba Times Square okujja gyendi balina okuba balina bye baalaba bye nakola nze nange nga sama nti bijja baleeta otegedde chance evinzo sasula ssente za Times Square $1 million zibasasula kubeera ku Times Square. Sasudde. Owa yani akakwatidde n'akakuweereza. Akachi. Akavid. Benyini, I mean the guys ababeerayo. They have a team. Badde manyo inayo sister wa muganda we yagenze ku street n'akulaba. No really. Ne wanaaba ddagala kyeriyo. Musayi gwa Yesu. Amanyi mbere y'abantu nga bagamba banaye ka Spice. Naye wali oddeko omuntu ng'agamba ka Spice. Otero bawuli? No. Nnyo. Otambula kaako mwekali. Well, I used to get mad, but then I was like, This is a joy abantu bagamba. Mbuyo mama wa ka Spice. Osanga kati nno n'omwana omuto. Myaka 8. Mama ka Spice kaako. Like Spice kagwanga. Kugambe nali soka nanyiganga. Bagamba bampeyo ka Spice water. Naye nenguma nengamba nti ka Spice aka is like
kawala kalungi kato kanyirira kizunyo gamba gu spice gulabe gubi tekinyuma nakunyuma but it's nice, it's sweet. Maybe when I grow up ogamba guroja I don't know. Era munene era inabo actually abatamulabangako he's a very handsome mvuddeyo manya taga mwogerako nnyo. Yeah. Okay. He wants the work to speak for itself. Kale your last words ka spice to the one Bambi mbagala nnyo bali ku Alan exclusive. by the soka webaze abantu abasinga okukozesa products ku Lulwo nsanze abantu bangi baŋŋamba ndabanyando kabagamba bampeyo ka spice water then nabantu bakozesa lato Bambi mweba. yeah Mwebale nnyo abantu abanywa n'abali ebintu ebyo kuba mwebale nnyo buli kyenkwatako n'engalo mukisupportinga nnyo like ate mukisupportinga nange eno benkolera basiima bakama bange basiima era bagenda babula kumpa shares ate bampa shares nange mangenda bassa bugagga kati awo mwongere kunywa mwongere kusupportinga era mbasange bagambe tunywa spice kati awo tomanya bayinza okumpa company namanya balala totugikuwadde yaketi yo tomanya but all in all okubanga ndwa ne companies zino nimala omwaka mulamba ne cheaper ne damu ne signinga omwaka gumu ogwokubiri kitegeeza you doing well kitegeeza bafani bo nabo basupporting a company eyo ate mala ne kusasula akasente kitegeeza nti nabo bakuwagaliza bafani bo obere bulungi so waliwo omwana eyambuuza n'angamba lwendi kusanga nkubuuza ekibuuzo singa omwana omuvubuka abanga alina brand ye nga nnungi naddala abaana ba tiktok naye okufuna endorsements ezo mukola mutya mubatuukirira olina kwekuuma nga brand yo tokola bya kisiru mwe mukikola mutya okubanga mwe bajja wammwe buli kaseera of course nakubanga olina okuba ne discipline brand zino nnene nnyo kuba ziba za nsi yonna osanga eggwanga lyonna tesobola kwasosietinga na muntu nga awemula avuma akisussa nnyo zaagala muntu nga content creator so kuwa budde company n'agikolera content gwalina okukola and then nobanga first of all ebyogamba okutuukirira well era olina otuukirira akwetaaga kinyuma nnyo ng'omuntu akwenoonyereza so first build your own brand nga gwe omanyi nti your brand otaddemu obudde otaddemu akasente otaddemu time but they will look for you, they will definitely see you when you do good things bakwenoonyeza sina gwenoonya era bakulaba and ebirungi tebyekweka. Okay, your last remarks ezigendedde bafaani batuve wano mbagala nnyo mwebale kukumira ku Alan exclusive yafunye award ya YouTube soko nebaliza abantu 100 subscribers soko nebaliza congratulations mwebale kusubscribinga continue subscribing keep sharing abalaba ongere okumsubscribinga he gives good content you guys know this he gives the best ate asengejja talimba takola bya bulimba tateeka abantu wansi which is a good thing. Wow, thank you so much. Give me 5. Yeah, I love you, Diana. Boy. Diana, I love you. You know I love you. That's how things have gone. My heart has been broken. Diana has broken my heart because she hasn't said I love you too. I love you, Alan. I love you too, Alan. So I love you too, Cruz. Please, I don't